experience okusingira ddala olunaku lwe nasinkana Bobi Wine zenakula nimwegomba kagomba kalubendera kiki nyimba nga nyingi nga mbuto wange nga inspiring first of all okitegere nabeera so excited. That's one. Two, namanya nti mu bulamu buli omu osobola otuukawo kasita wekkiririzaamu. Bobi yanyaniriza era nabeera so humble, nabeera happy. Actually your interview, the interview zibe ezafuna we zanteeka mu kaliya yange ya media. So mbala okusavuvide okusinzira nsinzira wano mu kamera zonna. Bobi nkwebaza nnyo. Kubanze nasinkana Bobi sasinkana Kyagulanyi. But then nasinkana Bobi kano akava mu kalulu kano akasembeeyo myaka ng'ebiri emabega. Nasanyuka nnyo era nze mwebaza. Nebaza Bobi omuyimbi era ne mu mboozi yaffe twali nalina muki na muyimbi. Yebale kunnyaniriza, yebale otandaga mutima mu bye byogera nze birala sibimanyi. Maneno, mama ulire mbozi, omuwalo no, wenagamba bakupo, shikuba bulungi, zinango koko, twista pamoja mtani baka, baby, zinango koko, baby, sha, baby, baby, zinango koko, nalikulesena ye, muwalo tulira ya feeling. Today we have a meeting that baby hurry up, never to be late. Take some soka go the nevoye, or your balloon. Today you be late. Roruna Guru Kusanga, never manamugamba. They were the Tenakulu Panda, they were never Kakulu Tachichi. Let's have a meeting that baby hurry up, never to be late. Take some soka, you go the Kuagina to Babson Junior Profession. Experience of singing ddala gye olunaku lwe nasinkana Bobi Wine zenakula nimwegomba kagomba kalubendera kiki nyimba nga nyingi nga mbuto wange nga inspiring first of all okitegere nabeera so excited. That's one. Two, namanya nti mu bulamu buli omu osobola otuukawo kasita wekkiririzaamu. Bobi yanyaniriza era nabeera so humble, nabeera happy. Actually your interview, the interview zibe ezafuna we zanteeka mu kaliya yange ya media. So mbala okusavuvide okusinzira nsinzira wano mu kamera zonna. Bobi nkwebaza nnyo. Kubanze nasinkana Bobi sasinkana Kyagulanyi. But then nasinkana Bobi kano akava mu kalulu kano akasembeeyo myaka ng'ebiri emabega. Nasanyuka nnyo era nze mwebaza. Nebaza Bobi omuyimbi era ne mu mboozi yaffe twali nalina muki na muyimbi. Yebale kunnyaniriza, yebale otandaga mutima mu bye byogera nze birala sibimanyi. Musajja mulungi ayaniriza abantu ate ayagaliza. Kuba ne advice ezimu ze yaŋŋamba amawulire oli mulungi. Kuba by then nali ne interroni n'engeri ya genius terikola ki teririiko. Nagamba from today nze muwadde erya genius eyo puto era Bobi yayambita erinnya genius. Okweta genius ani official. So mwebaza nnyo. I think erinnya genius yalizuulamu nanengera omutwe nti nagogo kuba akawunti omwekali kuba engeri gye yali responding nange gye nali muddiza bakafaya byali birala. So ye experience gye nafuna ate kuva then saddirira era akaliro kasigala kakola kikitegeeza biga ya masayansi ge yayogera wali eri kamoja gali gajjudde ye magere gajjudde siri phase nane ekirala ogambye ekyakenzo. Okay, thank you so much. That is a welcoming guy by the way. Ye muntu a blessing from nowhere. Yebo akwagala bakwagadde no matter what. So kusingana Eddie bali tetwemanyi waze
z'omwana eyo yalabira ku ssomero nga mayininga mugona haso njagala mbe mu kizikiza yitubya mugona haso njagala mbe mu kizikiza njagala omusana gwange ebikasolo mu kampanya oli taliba tagenda like that. So nga ndi ku high school njagala nnyo ennyimba zo. So apasitali mu mimiti nga ndimuga papa nsanyusa okutusinkana kuva olwo netufuuka bakyali ate nimwesembeza nnyo bajja okuwana emikwano se saagala leekaawo ebintu bwebityo. So kenzo bingi byemwe lwaki bulijjo ntera nnyo omwogera nti musajja ayagaliza bijja mabegako babyogera nti abayimbi be Uganda abanene tebakola ki tebaagaliza naye mu bayimbi be mugamba e Uganda abataagaliza edi mukole ki mujje kuba ye nga sitaakusiima abakoze eki akusiimye ate ye ekyo namuzuulamu yagamba ayagala kuzimba ba Eda abalala anytime from now is retiring the music. So ali mutuzimba okufuna bakenza abalala omuntu amugamba njala kuzimba otufune bakenza abalala nange ngende mu gini bisaawo omanyi kitegeeza ekitegeeza babegako lasiya yantwala Rwanda nze Rwanda nali sigendangayo edikenzo nakugire sinana jamuperekereko wa Rwanda oyo omuntu lwaki togamba nti muntu mulungi Ivan. So okubira engalo edikenzo kyo so ekibuzo ekirala mawulire actually mawulire si ogyeko emikwano nezo brand ennene zenjogera n'abagagga boolaba wano sina kinzijeemu era tosuubira mu nyina nnyumba ssebo nkyali ku bigere era abagagga izo onyiga yabagamba tukuwa mu motoka nga 20 oshegeera so kikubira engalo ekyo sina kyenali nzijeemu okujjako Tony Tobachayika, Kaskomtasa Foundation, Sylvia Auto Parts, Social Capital, Friends and Big Brands. Yes, very bijja kujja. Ensonga lwaki Jonathan Federation ni mugamba ningamba ebigeze kuga ekiroto kyange abala balina ebiroto bya kuzimba nyumba naye gwe ekiroto kyange kyaggwe edi okujja n'obeera ku kigulu kyange kuba kimanyi wajja ebirala ebyo ebiroto by'ennyumba biba byangu okategedde. So ekibuzo kyange ekya meeting in the bed, it was a good moment. One oluyimba kuba buli family babeeramu n'obutakkaanya n'abaagalana oshegeera. So the best moment esobola overcoming obutakkaanya wakati w'omusajja n'omukazi, I think it's just to go in bed, you have some good meeting, you get it so good. Sibiri byemulowooza okunyumyamu ebirungi oshegedde wenyumyamu ebirungi babitegedde bagategedde. So ensonga kinayimba olwo oluyimba tobutakanya obwamu mubaagalana but it was just a solution okutuula wansi ne tufuna meeting nga what. Thank you so much. Tuyanze okay kale ndowooza ebisembayo nga bibiri. Okay abayimbi bangi actually bangi bebamu abafudde ekigulu kino ogubiri kyaki ekyamaanyi. Ensonga nga batugenda okugulawo ssaawa 8 abayimba abato bagenda tandika ssaawa 12 1 2 3 so by 4 mpaka okwambuka ku 7 awo jajja kubawo line-up gyemulabawo awo bangi naye abasinga agenda kujja ayimbemu oluyimba lumu alaga amaanyi nta arepresentinze okitegedde ajje abakube mu freestyle atuule wala anyumirwa esho twagenda kyamanyi ebigulu mu bibadde abayimbi ennaku zino be bawagira bayimbi bannaabwe. So bano abayimbi mubalaba bagenda kujja mu freestyle atuule wali anyumirwe loni amuranking ekituufu lona asobola okweyongerayo bakomaawo kategedde. Thank you. Ensonga ya Baby Mama. So ensonga ya Baby Mama Baby Mama oli wonna kolo jangu omwimba itinze kale gatufundeka Baby kasanyuka. Thank you so much. So I think with the brand kyo kikulu nnyo nze mundu akyasinga okwagala brand kuba abayimba abasinga life evuddewo wa brand. So kino ekikulu kyo kigenda okumpa ekyokukola oba olitayalinga eno otwale eno ebyaddala nga 22 ate ekivulu kya 21. Yes.
nga biri mu bbiri oyinza okunkubira nga sikyali munnamawulire bijja kuba birala okitegedde nga biri mu meka nga tuvudde mu kivvulu osobola okunkubira nga ensonga zakyuse so kino ekikulu kyekitugenda okuwadde ekitugenda okuwa decision to shift. Okay. Thank you so much. Actually, kansooka ekibuzo ky'akuladde ensonga eyo naginambulula neebabegako imuga ayintalajja wanna nabadde ejjogoma ekiro natuwayama ku ssimu n'agamba making sure nti liri pazo tabaawo kuba nemubuuza lwaki omwana liri pazo okubeera ku kivulu nagana nti ajja kunyiiga okitegera ninga olina okusalawo wakati wange nani neriri pazo kubona kunnyonnyola ensonga nze so sikwasaganya ti omusajja mulwadde so agenda kujja ali wano ng'abiri mulumukusa Akulula engineers kubanga tukolagana naye ate nga wabuwangwa na nnono. Ekyamazima teri muntu atali wabuwangwa na nnono. Pozi obuvubu bwe buva nti tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti nze ndi Muwarabu wadde oyogera Oluwarabu emirundi 10. Ate tosobola kukeera nkya n'ogamba nti oli Muyudaaya oba oli muzzukulu wa Yesu abeere ng'omukkiririzaamu otya. Emabega awo waliwo emirandira gituyita roots bwe bujjajja ennono omusaayi muzze okola ki otambulira. Ffe nga Mutasa Foundation njakozesa akagambo ak'Oluzungu akagamba nti we don't discriminate. Tetusosola mu bantu, tetusosola mu mawanga, tetusosola mu nzikiriza. Omuntu azze gye tuli nga mulungi wakolagana naye wadde nga beebamu kubaabula ne bagenda mu makubo agatali maki ne bava ku buwangiro bwabwe naye nga muntu akolaganika naye tukolaganya naye. Okize bulungi tweyanze